Makko Essuula 5. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasa. Yesu bwe yali yakava mu lyato, omuntu aliko omwoyo omubi n'ava mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu n'amusisinkana. Omuntu oyo yasulanga mu mpuku ezo. Wali tewakyali muntu asobola kumukuuma nga musibe na kintu kyonna, wadde olujegere. Emirundi mingi yasibibwanga n'enjegere emikono n'amagulu, kyokka zonna n'azikutulakutula, era tewaali muntu w'amaanyi n'omu ayinza kumusobola. Bulijjo emisana n'ekiro yasinziranga mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu ne ku nsozi n'awoggana, era nga yeesala n'amayinja. Awo bwe yalengera Yesu, n'ajja gy'ali ng'adduka, n'amussamu ekitiibwa ng'amufukaamirira, era n'awoggana nnyo nti, "Onvunaana ki, ggwe Yesu omwana wa Katonda ateekanika? Nkwegayiridde, ku lw'ekisa kya Katonda tombonyabonya." Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alegedde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Awo Yesu n'agubuuza nti, "Erinnya lyo gw'ani?" Ne guddamu nti, "Erinnya lyange nze Jje, kubanga tuli bangi." Ne kumwegayirira nnyo nti, "Totugoba mu kitundu kya nsi kino." Ku lusozi awo waaliwo eggana ly'embizzi nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu nti, "Tusindike mu mbizzi ze tuba tuyingiramu." N'agikkiriza ne giva ku muntu, ne giyingira mu mbizzi. Eggana eryali liweramu embizzi ng'enkumi 2 ne lifubutuka, ne liwaluka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi, ne lyesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Awo abaali bazirabirira ne badduka, ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo. Ne batuuka awali Yesu, ne balaba omuntu eyabeerangako eggye ly'emyoyo emibi. Baamusanga atudde ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi, ne batya. Abo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu ono era nga giyingira mu mbizzi, ne banyumiza abantu abazze. Olwo abantu ne beegayirira Yesu ave mu kitundu kyabwe. Bwe yali ng'asaabala mu lyato, omuntu eyagobwako emyoyo emibi n'amwegayirira amukkiriza ayitenga naye. Kyokka Yesu n'agaana era n'amugamba nti, "Ddayo ewammwe mu bantu bo, obabuulire byonna Mukama by'akukoledde era nga bw'akukwatiddwa ekisa." Awo omuntu oyo n'agenda n'atandika okubuulira ab'omu kitundu ky'e Dekapooli byonna ebyamukolerwa Yesu. Bonna abaabiwulira ne beewuunya. Yesu bwe yasaabala mu lyato n'alaga emitala w'ennyanja. Abantu bangi ne bakuŋŋaanira w'ali, n'abeera nabo ku lubalama. Awo omu ku bakulu b'ekkuŋŋaaniro ayitibwa Yayiro n'ajja. Bwe yalaba Yesu n'afukamira kumpi n'ebigere bye, n'amwegayirira nnyo nti, "Kawala kange kali kumpi okufa, jangu ssebo okakwateko okawonye kaleme kufa." Awo Yesu n'agenda naye. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera nga bagenda bamunyigiriza. Waaliwo omukazi eyali abonyeebonye n'obulwadde obw'ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12. Yali awaddeyo ebintu bye byonna mu basawo bangi abaamujjanjaba, kyokka n'atawona, wabula ng'endwadde ye yeeyongera bweyongezi okuba embi. Bwe yawulira bye boogera ku Yesu, n'ajja gy'ali ng'ayita mu kibiina ky'abantu abaali bagoberera Yesu, nga bw'agamba mu mutima gwe nti, "Wakiri ne bwe naakwata obukwasi ku kyambalo kye, n'awona." Bwe yakikwatako, amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi ne kikalira, n'awulira mu mubiri gwe ng'awonye obulwadde bwe. Mu kaseera ako kennyini Yesu n'awulira ng'obuyinza bwe obuwonya bukoze. N'akyukira ekibiina ky'abantu, n'abuuza nti, "Ani ankutte ku kyambalo?" Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, "Naawe olaba abantu bakunyigiriza, ate n'obuuza nti ani ankutteko?" Awo Yesu ne yeebunguluza amaaso alaba amukutteko. Ye omukazi eyamanya ekimukoleddwa n'ajja ng'atidde, era nga bw'akankana, n'afukamira mu maaso ga Yesu, n'amutegeeza amazima. Yesu n'amugamba nti, "Omuwala, owonye olw'okukkiriza kwo. Genda mirembe, obulwadde bwo buwonere ddala." Yesu yali akyayogera, ababaka abaava mu maka ga Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, ne bajja. Ne bategeeza omukulu oyo nti,
muwala we afudde, ate omuyigiriza okyamuteganyiza ki? Yesu bwe yawulira bano bye boogera, n'agamba Yayiro nti, totya, kkiriza bukkiriza. Awo Yesu n'agaana abantu abalala okugenda naye, okuggyako Peetero n'abooluganda Yakobo ne Yowanne. Bwe baatuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, Yesu n'asangawo okwaziirana ng'abantu bakaaba era nga bakuba ebiboobe. Bwe yayingira n'abagamba nti, lwaki mwaziirana? Lwaki mukaaba? Omwana tafudde, wabula yeebase. Ne bamusekerera. Bwe yamala okugobawo abalala bonna, n'atwala abazadde b'omwana n'abayigirizwa be abasatu, n'ayingira nabo mu kisenge omwana mwali. N'akwata omwana ku mukono n'amugamba nti, talita kumi, ekitegeeza nti, kawala ggwe, nkugamba golokoka. Amangu ago akawala akaali ak'emyaka 12 ne kayimirira ne katambula. Abaaliwo ne bawuniikirira nnyo. Yesu n'abakuutira nnyo kino obutakibuulirako balala, era n'abalagira okuwa omwana emmere alye.